Why? Muwaza ate sinze ku waters n'amanya amanya agalina. N'omufuula mekamanda. Kakati kiri enkambe Japoni Museveni okujjawo abakuba muhoozi. Kuba muhoozi eriyo okumukuba kwe n'atuulya future ye. Nti waliwo omujuliza ayagala omunyamu. Ajoga abantu amugulidde ne ba comedian bamubeba mu malowo. Kakati kiti if you want Muhoozi to work for you, you must prevail over this group okuba Muhoozi. Bwagala ensalo n'omulaba bwadduka negala bintu zenatuka nkano nekatwala olutwe lwako Kongo Kinsasa ensira agigala. We're in a crisis, a very delicate situation which ordinary people don't see. To have a man who was testing the waters, why did he come out? Because somebody was undermining him. Actually, Erachakola Yobusi, Tira Yabada Asazama Gozi, Mpuga Mamujeyo, Bakole political party, Gasipika Yajikulira. Bamazomucha Isa, Bubakola. Eno yabadde storm initika Museveni musajja mugezi nnyo okola bankugana nti ndaba mu omukono ogutalabika mu bintu by'abantu nenga guli were established and experience okuva speaker lwensinganya Museveni ekyamwakazaayo Mpuuga yaganye Mpuuga namulebye mu meeting set batumiza n'abantu okuva Masaka ne basula mu hoteri balonkinga ekibiina against Bobi Wine ate Bobi Wine ejja bakuba anti nongenda wa Bobi Wine kati ate nga byogedde tebiraga anti ne Bobi Wine tebamanyi nti Mpuuga awakane mukuba akatambi bati bamuteekako neteresi y'embwa akyuse eddoboozi ayiwakane bana waliwo how do we make ourselves relevant to muzeeyi mukuyiwa bintu byabannamu mukomye okusokoola enda ate enda tebasobola kulekayo zisokola kubanga bafuna ssente zikuba Muhoozi obala ebirala byonna mbasonyiye naye okusokoola enda kagende katuze nabasawo y'omulago kabakange kankabaka bentu bajasa ataataani oyo genda ku Katambi omulabe ng'ayogera atiisatiisa abasajja b'emulago abasajja b'emulago bamugambye bino Museveni byatugambye kukanisa kasajja gwe ku luno wayita wonna bakuba amayinja abantu miliyoni 3 menina mu nnaku 2 singa mbaduumira nduumire kuduke n'oluso lwako wabula kyembaagalamu abantu abo abankola mundeziyo buli omwaleete omutwale gumugumu antuwulira kubanga bano tebampa waali bano kyebagana okuma bweri kimirundi ze nuclear bomb balina kunteekamu mu magye ga NATO nga Germany mbeere mu gavumenti banimu banyolemu banimu buli omwani yemu bonna tebagala kumpa yadde ekikulu kati toyina esaawa entoyina kugambye nti kamiliyoni nze ndwadde era abayizi eri badokita n'emikisa mingi eri doctors came yes nebanga nti obutwe tubunuunamu nebabutuunamu ate mwebuli kati nina kulya diet yali olowooza mbu nja kufa sokoole tolina wejja kusokoolera najja kulema waliwo akusokoolwa baali bagala nfe era kyova olaba nti without me dying okusokola tekugenda kubeerawo naye omuntu ali mu ssente tebasobola kulekayo kyova olaba kayisa ab'emulago ne kabakanga bagoba oli kasajja gwe tuluno wakomye ku pata abantu miliyoni 3 bagaka oba Museveni akalemedde ffe katukaase kakati Mpuuga nadde mulaba Mpuuga yawira nti sigenda kati nja kujja mu 2025 when we have the political siroto yayogedde ekigambo ekyo ako kamiro ka moto kyekino ekyegundi kyeyagambye Mpuuga omusajja ng'amwesibyeko omusajja balina ssente eziringa ettaka kuba mbuya yekweke badde nuupu baje splitting ye ng'ali muli nti atawanya Muhoozi as is in you see Museveni had to restrain him nayimiriza ebintu ebyo but we can take abamaze oyo omujozi bw'atawumuza mutwe gwe bw'ataguwumuza we shall have a coup. Do you believe that Muhoozi ayinza baleka bamwanda mining andi nkubuulidde nti amweriyo lisiti mu nsi nti if these people believe lwaki teyamwadde ofale n'atasye tasobola muhumiliatinga the man is here
naye abalaba mujoga nnyo abantu atayagala muwooza apulaninga ebyobusiru bye miitingi baziraba yabadde ayisa empuuga bakolewo pate eri mu mpuuga nga yagikulembera yeyekweke gitawa omusiraamu talya mbizzi ne bwegiteka mu sosagi ne bwegiteka mu kitagirya ensi yakutamwa bakukyawa kujoga abantu buli omu wamujoga olutalo lulimu lulikugwe imagine nti wadde Museveni yazikiriza olugira but imagine Ugandans don't ask serious questions. How can Museveni's younger brothers abatadidawutse nti baana bamusekaguta come up openly and support their son? Kitegeeza mu family yaabwe mulimu bbatu waliwo nazze kulya ayagala okukwata power yaabwe gwe bakuba ensi yonna gwe ekuba bujozi bwe bawe ku mmindi kubuulidde explain this fact. Era Museveni musajja mugezi muhoozi waliwo embaga nga tekyasobola kuyimirira embaga yabadde jinja n'ambalala kwaba ababadde Masaka embaga yabadde tekyayimirira Museveni nakuba ekitala ku ttaka omugole n'amusibira mu kkomera waliwo wano gobita byakuzanya kambabulize waliwo wano omusajja gwemanyi yali agenda kuwasa nakwata mukazi we wakati bamugaa nti terrorist kakoza mutale n'amuyoola namukuba mukomera embaga nebeerawo wali musajja w'amaanyi mumanyi eriko n'emupi mukazi we wowaka basooka ne bakola operation ti terrorist bamukutte n'emundu kumba agenda kuyinzawo n'amampya kuwasa era nze nagendayo omusajja ono nemugamba nkubulire ssebo omukazi oyo ajja kukukolerera omanyi kalica yaffe fe abaganda tetukola nnyo bintu ebyo lwaki reprisals tukimanyi nti omuntu teyeefiira aluluma era bayita okuga nti gundi alulumye tanavunda ngaembeera etabuse yes toyinza kuleka bujulizi era wootegeera nti omuganda yasse omuntu olulimi terubeeramu abafu tebafa olulimi alugjamu alime kululu bwaba mukazi ebyo bimugamba tebamugyeko ebitundu bye ebyekyamu mukazi we yaba yamuse yamute ebitundu bye ebyekyamu abiteeka mu lugoye wano tiza omwami wange enkyamu yena ne bwemunoonya okukoma wa temumukwata nze mbategeera kati ebivunda ow'amagye bwatta omuntu omulamba agulekawo. They are not in the habit of burying people. When you get a man like Kakabega, the criminal lawyer, ajana giravuza okutta omuntu fingerprints tazitwala. So nze ntegeera ani yasse omuntu nentegeera characteristics etugobererako nti mu bintu byonna bw'olaba omuntu ow'amaanyi nga yakikoze talabibwa, abaakuba bujinga amasasi tebalabwa, ne bujingo yakyogera nti bannange abaana bambuuza naye banaatandikirawo era nayogera negundi site director nange nti we have several crews naye tetwetaaga kibabira muganda womugamba aleme kupapa ensonga tuzikutteko tamaanyi kati womanya nti kasatimba kasulaba embwanga edduka ebeerabye timba ku kizigo ebeerabye ngo mugundi but they will do it. Oyo mwana director wa site naye tebayinza namuwa mutaali muba mesoni nga taliimu uya ina kyakoze mawulire talabika. Do you see this young man in the newspapers? Which young man? Magambo omulaba mubukedde enanga kabaka w'okulimba Joseph Goebbels yali misa wa Germany wahitira alimba enanga nsika n'okuseka bwati n'omulabira ddala nti ebyenanga yabyogera enanga alimba. Start that business. Buy that plot of land.